Parliament yeberonda president. Kati gwe omuntu eyali agamba tetudda mu kalulu kitegeeza bino biba tebikukwatako tukireke kibeere. Uganda wenjogerera sawa zineno bagala okugifuula Britain nga balondera mu parliament kyakulirize mpuuga ebyajogerera tweyongereyo na Uganda mu kalulu akakiyita mu lujja erodde ebyaliwo bibeerewo nga bwe bya Bobi Wine olunaku olwaleero n'omukulu Joel Ssenyonyi bawanikidde omukono kakasiza ddala bano abasajja bagezi they are very wise. Ogenda kumbuuza okakasiza batya olitusudia bibino ngenda kubanga mbikunyonyola nga tetunabigendamu ka video mpadde nsaba okampeleka like amekakasotambula katukira bonna abanjegadde kumanya kwino information ddala bana ba National Unity Platform kashino video ogisharinga buli wamu koze mukimanyi bwe mbanzize embandese awo wenyini katutandika Leo namawulire gafi galero omukulu oyo gwe mulaba ku screen olunaku olwaleero akedde okugamba statement ng'agamba nti no mu kifo ky'okubeerawo nga tunona ssente mu elections oba general elections twandibadde tutandika okulondera mu parliament nga bwe kiri Britain UK okitegera awo wenyininyini omukulu Joel Ssenyonyi olunaku lw'ejjo yavuddeyo n'atweet nga nagamba kino Uganda anytime from now Museveni ayagala babeere nga balondera ki nga balondera mu parliament ate mukimanyi bulungi tino Museveni yasobola kubanga ayawula Uganda mu districts nyingi nga ayagala aberenga asolo singa aba oppositions ba MP mu parliament kitegeeza kidino baba basazeewo okulonda obviously aba party bagenda okola ki okuwangula Joel Ssenyonyi yavuddeyo na tweeting olunaku olw'ejjo njagala mubeere very keen nawe njagala kumanya endowooza yo mu comment section okukakasiza ddala nti no Bobi Wine ne Joel Ssenyonyi bano basajja bagezi despite the fact that bavuddeyo ne babyogera n'olunaku olw'ejjo naye mpuuga naye ku busiru bwe yasobodde okuva era n'addamu binyininyini bali bye bayogedde n'abiddamu banange mpuuga awo nyine njagala kujjukiza Sheikh Ashraf wali nnyo kulombera eduwa ubwo wenanga leero n'ebizibu tokkiriza kuba na bizibu akukolako ku nsonga z'amaka ensonga za visa oyagala kukomyawo omwagalwawo notakozesa kikolwa kya kilogo mu inboxing ajja kubanga akulombera eduwa ebizibu byo nga bikola ki nga bitera jiro airport pick up ali nnyo ku picking up airport ku bei ya layisi nnyo mu inboxing namba ya 87 ajja kubanga kuyamba era gwe nango leero na business ngo yaga kulanga na namba ya leo 373 inbox kwa WhatsApp tujja togera nawe business yo tugikulangire bulungi nnyo ebirengetuka research n'omu yandegade kumanya kweno business yo jolanga sokola be kana katungulu olunaku nakoze video nenkugamba mpenna ku 5 wezina gwerako ojja kutegeera ani mutuufu mu nsonga zino nani mukyamu ngenzo okulaba lwajjo lwe nakyogedde olunaku lwa leero omukulu Joel Ssenyonyi atwitinze n'agamba nti baagala parliament yebeeronda president. Kati gwe omuntu eyali agamba tetudda mu kalulu ettima terigenda kuyamba kukwatako tukireke kibeere tosanyukiranga bagwa ayimirira agambe nti tubireke sanyukanga olwaba abayimuka sanyukanga olwaba abayimiridde eriyo Katonda byakukolera n'agamba naye n'omwana asanyukira nnyo banne naye kamukolera asanyuka kubanga gwe abadde agamba sidda mu kalulu kati biba tebikwatako olwedde togenda keetabamu kati oba parliament yeronze oba baani abalonze gwe wagambye tokaddamu kitegeeza oba tokayanirawo wano kyekyo kye bagamba tosobola kugamba banzibye nga tobadde teweetabyemu buli lunaku tubagamba mukozesa mitwe mwe temutumenya nnyate nabagamba tugoberera mukulembeze waffe kati sawa zino ogenda yimirira otya gwe abadde agamba tetudda mu kalulu atokayane nti ati parliament temutuleetera parliament kutulondera olwedde ogambye tobiddamu biba bikwatirako olabye akakodyo ke baba batutega kati onookayanirawa olwedde ogambye empaka tojja zeetabamu kati bali ne bakyusa empaka zaabwe zoganye okwetabamu ne bagamba affe katuzizanye bwe tuti kati owamattuka otya eri nojja ogambe nti kati ate temuzanya bwe muti ng'olwedde ogambye toziriimu leka nkubuulire bino ebintu tukozesa bwongo newankubadde mutunyiiza nnyo bantu mmwe onyiiga n'owulira obusungu n'ogalengera bino ebidongo kati mugenda kwogera ki
kati mugenda kutandika kuwakana ndi banaye tetwagala parliament yebe etulondera president ng'ate already wagamba tojja byetabamu abagezi nze njogerako n'abagezi bokka empuuta zisigale nga mpuuta temutubuulira empuuta zammwe zisigale nga mpuuta nze njogera n'abategeera bokka nebiddeyo ne byasaamirira gwekiseka Museveni nga tonnayiga bw'alwana weesonyiwa okumulwanyisa kuba tomumanyi fe omusajja twasooka yiga ngeri gy'alwanamu fe tumanyi laba nonno bano ne mutandika propaganda ogenda obuwulira mboyo Kiseka bamuwa miliyoni 5 akubego ate obeeyo ng'okuba emimiro nga tutaddewo nambeera yonna nti wabeerewo ebikyuka actually nze mbandowooza ndi gwoba okozesebwa bwanga tukozesebwa oyinza okuba nga oliko emmando embi tosobola kuŋŋamba nti bye tuyiseemu byonna era byoyagala bigende mu maaso walina okubaawo ebikyuka ebimu kubanga olwo naga nti ate ffe tuli batono aba opposition tunaabisaawo tutya mubeera mutya mu parliament ebbanga lyonna mwetaba mu kuyisa embalirira mwetaba mu kuyisa amateeka ag'enjawulo ago mugateesaako mutya so oyala kuddayo mu kalulu mu mbeera ya kutuusa mukolo n'ogwo omukolo ogwo gwe tulinda omulala gwe agamba nti obudde bugenze oba abo babakozesa bukozesa njagala ompite naye tutuule wano yatuwe plan ye nze yange njiwadde tutugirambulule tuzuuleko ani atamanyi kyakkola yeetaaga okusomesebwa n'oyo ayinza okubanga ddala ali mu kinyumu nze ndowooza nti obudde we buli okubaako ebikyusibwa tuyinza obutaggulula buli kimu ne waliwo ensonga ezimu nga ddala nyangu ekimu ku proposal gye nnyina nti bannayuganda abali eweeru bakkirizibwa okulonda ekyo ekirowoozo kikwetaagisa kumala kgenda ku mwezi obufuzi ba Uganda nti baagala ebintu ebyangu era nawulira nti akakati abo balabika baala kuyambako gavumenti mu kuleeta amateeka wabawuliddeko naawe ndowooza ebyo by'ebyobufuzi eby'ekibogwe era njagala bannabyabufuzi naddala baagala enkyukakyuka kyenzikaanya nabo nti byonna sisobola bikola ki kubikola naye n'obudde obutuulwa okutunulira ebisoboka okukolebwa nabo temubulina simanyi na bannabyabufuzi engeri gye balootamu baloota balogoota kuba kuno okulonda kwe tugendamu kwa muliro we either make it or break it okulonda kwe tugendamu kwa muliro we make it or break it kubanga kakati wano omusajja tasobola kutubba kulonda mirundi nga egisukka mu 5 ne tubanga tukyalina relevance kati tunagamba tutya abantu nti omusajja yatubbye nga tuyingidde mu kintu kye tulaba naye nga ate kye tutagenda kukola tetusobola kumulekerawo nti tuzire ajja kuleetayo bakatumba oye osanga ku mulundi guno analeetayo bakiyingi oye naye n'amuteekawo ne zino gurupu za bakalimingo byabotandise okulaba abagusambira eno mu ngeri ya kimagwaya mu opposition naye nga tubalengera kati ayinza okuba frontinga so kye tugenda okukola tetugenda kuzira okuzira is not one of our options ekyo kyo twakijjewo tulina okukubeeramu naye ng'okulonda kwe tugendamu kuli reformed with a reformed independent electoral commission by not just a word independent but even by character n'ekyokubiri ffe nga bannansi electoral commission twetaaga ebe disbanded kubanga these are no longer working for Ugandans bano bakozi ba Museveni